Okyalaba okwanjula n'embaga. Myaka mekanga muli mwenna? Almost emyaka giringa 7 emitono gyensuubira gyemusobola obalako ng'emitono. Ffe tubala wamma giri emeka emituufu? Gigenze mu 10. Lwaki obadde osalako ekisanja kya munno? Ndowooza kwagala kungi ebbanga siraba nti litambula. Olaba ng'eyakamufuna. Olunaku muto mupya. Kozesa bugambo ki obwamutengula? Bannange simanyi sijjukira. Mukama yasinga okumanya. Yes. First date yali ludda wa kuyagamba nti njagala kukyalako out? First date Sharita. Twagenda mu bufo bungi. Ekituufu. Sikyabijjukira ebimu nalabirawo nga mpangudde. Mu ssimu yo wasevinga mulinnya ki ku namba ye? Is my husband. Yeah. Bwekuba ng'olina wogyerabidde nga bagamba ani akubira? Habi. Bagamba Jackie. Jackie Habi akubira. Yes. N'ogikwata? N'ogamba otya? Hello papa. Bwagamba. Wanji? Bwagamba ng'agikutte essimu yo. Bwatyo bwagamba ampita papa. Buli otya muli nga kuyita bwatyo? For sure I feel so good. Kuba nali sikisuubira nti we can live long ebbanga lyetumaze naye Mukama nga ye mubeezi waffe akikoze. Yes. Mwinayo ku baana? Bali bazze n'okujja. Alaba tumubbako sho. Sebo gyebaleko. How are you? How are you, Jay? Jay, you're fine. This is my mommy. Bali bameka bajje bano? Jay aliyo. Yes. Munayongerayo? Tujja kwongerayo. Bangi n'abalongo mwe banajjira. Musuubize. Mwami wange papa kusuubiza okwagala. Kusuubiza okuwa abalongo. Okitegedde. Ate bwe tuva wano eno Sharita. Ndowooza n'empeta ejja mu bwangu ddala. Bwe kiri si kyekyo sebo. It's my program. Kayimba kikoyagala omuweereza akakuli ku mutima? Akandi ku mutima. David Otalo alina akayimba akapya kayimba ennaku zino bakayita nzijjukizaamu ntera okukakuyembera. Love Commissioner. 1 2 3 on Love Commissioner yampoganya konkona yakola ki yanungamya Bambi gwe kaliwo koyagala omuwa Sharita akayimba ke kaliwo koyagala omuwa mukwano za akayimba ke nyinza omuweereza omwami wange ka Chosen Becky. Let it rain each and every day. Yes, I know. Inako line esinga okunyumira. Kusaba let it rain. Kusaba teleza amatu. Kusaba ntegera amatu nkubuulire kyotegeeza gye ndi. N'amaaso gegeke kunze nkubuulire kye nazuula mu ggwe ye gwe bulamu bwange. Kulowoozaako every day. Bana mwe mwagalana. Bale kwagalana. Nsaba Mukama ayongere obbanyweza. Amina. Sabo webaze ku bantu tubaleke. Abantu bange mwenna abaze ku mukolo gwange banange essanyu lingi naye mwebale kujja mwebale kunjagala ate mwebale twagalala kutulaga mukwano. Yes. Mukama abawe omukisa nga mudayo ewaka abakulembere bulungi buli omu atuuke ng'ali safe okuva we yavudde. Nebaza abateesiteesi b'omukolo gwange. Nebaza akakiiko k'abantu b'essaayi bonna. Komiti nebaza aba First Hotel. Mama Fina nkwebaza mami. Webale kujja, mwebale kuweesa mukolo gwange ekitiibwa. Era nebaza ne taata wange ne maama omwami n'omukyala Basentoogo. Mukoze kyamaanyi omukolo guno okubaawo. Mbebaza kuba mu butuufu mukoze ebitagambika. Nebaza Mukama ku lwa byonna ebibaddewo ddala abadde Katonda.
mwebale nnyo mwebalire ddala era mbasuubiza nti ngenda omukyalo omuwuliza era agenda okufumba Sharita ebigambo by'okwebaza bingi mukono I love my mommy I love my Chukeno mwami bagamba gwe Nange lava eri wano ndoza kamba vile beyagale bulungi Sharita kokami kale pia tova ku Delta TV tukole I love my mommy nanga I love my mommy Erinnya Nakazi Sise naye omwana wange asooka kyakoze olwaliro nga 22 bannaye masanyu meerere mpulira okwebaza Katonda ku lw'olunaku luno ekyamazima ndi musanyufu nnyo ekyamazima neebaza Katonda ku lwa Jackie era nkubiriza abazadde mwenna okulizaamu abaana eddiini omwana baabaamu eddiini aba n'entiisa Jackie namukuza nga mulaga eddiini ngamuga nti bw'onooba omuwala ow'eddiini ekyamazima ojja kutuuka ku birungi nga bw'obyetaaga era musabira okubeera omukyala omugumiikiriza kubanga singa nange saagumiikiriza osanga Jackie tewali tuuse ku kkula lino abaana baffe balina okuba abagumiikiriza Jackie beera mugumiikiriza obeere ekyokulabirako gy'oli ekyamazima ebirungi bingi omwami bw'aba ensimbi zikendedde gwe mugumiikirize wulira omwami wo ebyange byonna byempiseemu ebisinga obimanyi naye ng'ekisinga bugumiikiriza nakwesiga Katonda Jackie mwana wange nkusibirira entanda n'omwana affe ow'obulenzi eyazaaliddwa mu maka gaffe kusibirira entanda mukwano beera ogumiikirize omwana wange kubanga ekyamazima buli omu asobya munne naye Jackie waakusobezza omugumiikirize naye w'omusobezza akugumiikirize musobole okukola amaka amalungi agasanyusa mbeere ekyokulabirako nze maama wammwe kubanga ekyamazima nange ngumiikiriza omwami wange okutuuka ku kino oba oliawo singa saagumiikiriza tetwali kituuseeko mbaagaliza omukisa gwa Katonda mbaagaliza obulamu obulungi mbaagaliza okussa ekimu nga muteeseganya nkimanyi nti mukyali baana bato naye bwe muneesiga Mukama byonna bijja kubanguyira neebaza Katonda abawa zadde abawa ensimbi abawa emirimu emirungi tubalabe nga nammwe mukulaakulanye mufune emikwano emirungi egyaffe mwagiraba tulina emikwano tulina abantu ab'obuvunaanyizibwa mwagalwa okusinga ffe bamikwano mufune abantu ab'obuvunaanyizibwa era ababagattako temufuna babaawulako era neebaza abantu bonna batuteekerateekerako omukolo mwebale nnyo mwebalire ddala omwami Sonko chairman w'omukolo Dr. Alan Omuwanika mwenna olukiiko lwonna oluteesiteesi mbeebaza kubanga mwakola omulimu mulungi twebaza woteeri yaffe ey'Ematugga Fasi hoteeri eya Mama Fiina bannaye mwakola omulimu omulungi ennyo neebaza Mama Fiina ng'ate baaba wange ku lw'omwana byonna bye watukolera maama Mukama akuddizeewo era akikubalire maama omutima ogwo gugende ne ku balala tukyali ffenna Mama Fiina era birthday yange ey'emyaka gye saababuulira ngireeta ku woteeri tujanjawaze bupya bannaaye bannamatugga bannakavule mbaagaliza ekiseera ekirungi mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza aba Delta TV okubeera awamu naffe neebaza Saalongo Lusiba Sharita Mazima Wanvu tubeebaza Natoolo mwena ne mutatuyiwa ekyamazima twakaakanya akatundu mwebale nnyo mwebalire ddala teekako empeta eno njagala okusibire wano
paka ku lunaku lwe nnajja ewaka neŋŋamba taata tugende mu kyaki nkugattira essala y'empeka. Angel. Mukwana tulaba ku Delta TV, weebale nnyo weebalire ddala. Abako bakyagenda maaso n'okuleeta ebirabo ebingi. Bananga olujja lwa taata lwonna baluddugazi oba ffe tunaayitawo nga tuddayo simanyi. Sibyotya nno ssebo. Sibyotya nno ssebo. Bulungi nnyabo, sibyotya nno nnyabo. Mujebaleko ssebo. Kale nnyabo, naawe jebaleko nnyabo. Weebale kuzaala muwala mulungi. Amina nnyabo. N'atakuswaza. Ennyabo. Ssebo tusaba toyanjulirako mu bitibwa byo ssebo. Nze Sentooga Elisa nga ndi muzaale wa ku kyalo kino naye ku myaka gye nnina guno gwe mulundi gwange ogusoose okubeerako n'omwana ow'omuntumbwe zange nga azze mu butongole. Tuli basanyufu nnyo olw'ekyo naye nga ndi kansala akiikirira omuluka guno ogwa Wambaale ku division ye Gombe. Bale kuweereza bantu wabula bakwagala kyebavudde bajjula bwe bati era bansasudde kubanga nange mbaagala nnyo. Gwe bagenda kuwa ekisanja n'ekisanja n'ekisanja kubanga byobakolera birungi. Bannange tulina essanyu n'okukukyazaako wano kubanga bw'omwana bwe yamala okutuuga okugamba nti agenda kutuleetera omusajja twasinga kulowooza ku Delta TV naye nga okusinga erinnya lyo lye twasinga okulowoozaako. Wannange ekitiibwa kya Mukama. Ku Mande nga sinnagenda kukola nsooka okuyita mu mikolo gy'oba okozeewo ebiseera byonna. Webale kutulaba ssebo. Kale nnyabo. Kasita tuli wuwo. Ennyabo. Era kati ku luno ku Mande bonaaba ogenda okukola ogenda kusooka kweraba. Ebutereevu. Olowooza muwala wo ki ekimuwanguza? Omuwala ono okusinga byonna ne maama we amuzaala mukyala bulungi. Tetugezezzaako okukola tubasomesezza naye nga basoma mu buteemanya mu butakola ki ne baba nga bawala bampisa. Kale ssebo ntanda ki gy'obasibirira mu bufumbo bwabwe? Njagala kubasibirira nti ekigambo tekisoboka bakyerabirenga. Buli kimu kisoboka senga osobodde enjavu. Era tubaagaliza okuba abakozi ab'amaanyi emyaka gy'obuvubuka okusinga ogimalira mu kukola ate awamu n'okwagalana. Okukola kuyamba kutya obufumbo ssebo? Okukola naye ng'era kukulemberwa kwagalana okubeera nti muva ku ddaala erimu ne mudda ku ddaala eddala. Yanziza nnyo ssebo. Tumira kuba kuli ku mutima. Njagala kutumirako maama wange omulungi ku mukolo guno abaddeko. Njagala kutumirako maama Fiina abaddeko ku mukolo guno. Njagala okumwebaza byonna byankoledde n'abatuuze bonna aba Wambaale, Saayi, Busiikiri awamu ne Wambaale. Bamberera balaba wano bwe basingawo obungi. Era mbagamba 226 wendi newankubadde ndi wenyalemu ni wenyalemu w'amaanyi. Buli omu waddembe okubeera mukyayagala kasooba ng'oweereza abantu nga tososodde. Tweyanziza nnyo ssebo. Ululu ekiri wano labayo bye baleese. Labayo mwana omuwala kyakoze kansala. Tova ku Delta TV tukole ssebo nkulamusizza. Awamu nange mami. Webale omukolo. Omukolo gunyumira mwebale nnyo gubeerako. Ogulengedde. Omukolo guviiriddeyo ddala bulungi nnyo. Ebirabo. Era ffe ebirabo bya mulembe nnyo. Era ffe abazaala omwana tuli basanyufu nnyo. Tuli basanyufu nnyo era tubaagaliza okuzaala bazaaliremu n'abalongo. Amiina. Emirundi kafukunya. Ate kijja kutuukirira. Okyalaba okwanjula n'embaga.